Omwogezi wa polisi mu ggwanga Andrew Felix Kaweesi akakasizza nga okuzika kw'abantu abafiira mu kittabantu e Kasese ssabbiiti emu emabega bwe kwatandise olunaku olw'eggulo. Emirambo 52 egyabuliddwako bannannyini gyo gyaziikiddwa poliisi e Kasese ng'era obutaziikibwa mu ntaana emu kyakwanguya emirimu gya poliisi singa owooluganda lw'omugenzi anaavaayo n'asaba ebisigalira by'omuntu we. Kaweesi ayongeddeko nti omusinga Charles Mumbere akyali mu mikono gy'ebyokwerinda awamu n'abalala 136 abagenda okusimbibwa mu kkooti e Kasese okwanukula ku bigambibwa nti beenyigira mu kittabantu. Omusango gwasooka okumuggulwako gwali gwa butemu. Omusango guno gwe gumu ku egyo gyali gyakolebwa oba egyazzibwa mu mwezi ogwokuna, era nga kikakasa bulungi nti yalina akakwate n'ekyo ekyaliwo. Kati ku byaliwo nga ennaku z'omwezi 26 na 27 egyo emisango mingi nagyo gigenda kumuggulwako okusinziira ku ngeri ki gye yeenyigiramu mu kintu kyo. Kale nno emisango gikyali mingi, ye n'abo bonna be tulina nga tusuubira oba nga tubateebereza okuba nti beenyigira mu kino. Poliisi etangazizza ku kukozesa emmundu obubi ensangi zino nga kiddiridde omukuumi Kirutiki ow'omugagga Juma Seiko eyasse abantu 2 okumpi n'amaka ge, ng'era ono yakwatiddwa ayambeko poliisi mu kunoonyereza ensonga eno. Mu ngeri y'emu, Sheikh Yahaya Mwanje agambibwa okwenyigira mu kutemula Meja Muhammad Kigundu akyatemeeza mabega wa Mitayimbwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Era omukuumi we yakwatiddwa ayitibwa Kirutiki olw'okutta abantu 2 yakubira amasasi ku mulyango guyingira ewa mukama we. Kino tulowooza nti misango oba nkozesa bubeeya ey'emmundu tekirina we kikwataganidde na butujju oba obutemu obwaliwo emabegako omwafiira Meja Kigundu. Ku nsonga y'e Makerere yaliwo ssabbiiti ewedde, poliisi etegeezezza nti bannabyabufuzi bano tebaafuna lukusa nga n'abaddukanya ssettendekero ono bagamba nti tebalina nkolagana yonna ne bannabyabufuzi bano. Enkuŋŋaana ezaali e Makerere tezakkirizibwa kubeerawo kubanga nabo baali tebategeezezza poliisi, naye yunivasite yennyini yali tekimanyi. Ate yunivasite eyo yavuddeyo n'egamba nti evumirira ebintu entegeka zonna ezaagala okuleeta ensonga endala mu nsonga enkulu ey'e Makerere etakwatagana nabyo. Naye bayite mu makubo agategeerekeka bawandikire poliisi, tujja kutula nabo tumanye kiki beetaaga ate tubawabule oba tuwe obukuumi obwetaagisa. Ssenyonga Beka Mulinde, KTV Amalindirire.